Jjajja yaŋŋamba nti sinywa ku mugga Nakigudde. Si lwa kuba nti amazzi gaali makyafu, si lwa kuba nti ggoonya zaali zibeera eyo. Naye olw'ekyo oba ani omugga ogwo kye gwali. Yaŋŋamba nti omugga ogwo si mwereere, munda mugwo mulimu omuntu. Naseka omulundi gwe nasooka okuwulira ng'ayogera bw'atyo. Nali wa myaka 12, nalowooza nti kye kika ky'abakazi abakadde kye boogera okulemesa abaana okuwuga bwe batasaana. Wabula nalekeraawo okuseka omwaka gwe naweza emyaka 24. Omwaka ogwo naddayo mu kyalo era omukazi omukadde ennyo nansikambula ebbali nantegeeza buli kimu. Bino bye yaŋŋamba, kigambo ku kigambo nga Katonda ye mujulizi wange. Erinnya lye yali Nababi, yazaalibwa Bwama okumpi n'omwala gw'ennyanja Victoria, mu kiseera ettaka we lyali likyalimu ebibira era ng'emyoyo emikadde teginnatiisibwatiisibwa. Nababi yali mufumbo nga muto ng'abakyala abasinga bwe baali. Basse Mwogerere teyali musajja mukambwe, naye yali muntu ow'amaanyi. Era mu nnaku ezo amalala g'omusajja gaawangaalanga ne gafiira mu baana be. Nababi yazaala emirundi 4 mu myaka 6. Mu mirundi 4 teri mwana yawona. Eyasooka yafa nga wayise ennaku 3 ng'azaalibwa. Owokubiri wiiki emu. Owokusatu yazaalibwa nga mufu. Owokuna omulenzi omulamu obulungi ow'amaanyi yafa ku nnaku 40 zennyini. Ssemwogerere yali yamutuuma dda erinnya era nga yategeeza dda n'ab'ekika. Oluvannyuma lw'okufa omulundi ogwokuna, famire ya Ssemwogerere yajja mu maka ago. Baatuula wabweru wansi w'emiti nga boogera mu maloboozi amatono. Nababi yali abawulira ng'ayita mu kisenge ky'ennyumba. Yeenyiga ku kisenge n'awuliriza. Baagamba nti Nababi yakolimibwa. Baayogera nti waliwo ekiri abaana be. Bategeeza Ssemwogerere nti yeetaaga omukyala omulala, omukazi asobola okutwala obulamu okutuuka ku nkomerero yaabwo. Ekiro ekyo nga bamaze okugenda, Ssemwogerere teyayogerera na Nababi. Era Nababi teyalya. Yatuula okumpi n'omuliro okutuusa bwe gwazikira. Nababi yagalamira mu nzikiza n'asalawo nti ajja genda ewa Narooga. Narooga teyali musawo wa kinnansi, teyali musawo mu ngeri eya bulijjo. Omukyala omukadde kino yakiŋŋamba bulungi nnyo. Narooga kyali kintu ekikulu, ekintu ekyali kibadde mu kiwonvu ekyo edda ng'ekika ekisooka tekinnatuuka, edda ng'olusuku olusooka terunnasimbibwa. Yali abeera ku nkona y'omugga, amazzi gye gakyuka ennyo ate ng'omugga gusiriikiridde era nga muwanvu. Tewali yagendangayo okuggyako nga tebaalinanga kyakukola kirala. Nababi yagenda ekiro yekka n'enkoko emu enjeru ng'agisibye ku mukono era nga ku mutwe gwe yeetisse ensumbi y'amalwa. Teyabulirako bba wadde nnyina. Yatambula butambuzi okumala essaawa 3 mu nsiko mu nzikiza. Bwe yatuuka ewa Narooga yali yatudde dda wabweru ng'alinda. Narooga yatunuulira Nababi okumala akaseera nga tayogera. Awo n'amugamba nti weebale kujja, nategedde dda. Yategeeza Nababi nti asobola okumuwa omwana omutuufu, omwana atajja kufa. Naye omwana waakuba wansi 2, eno n'eyo eri wansi w'amazzi. Era omwana bw'anaakula ng'amaze okukola ekigendererwa kye ku nsi eno, amazzi gaali gaakumuyita okuddayo. Era ekyo Nababi yali tasobola kukikomya wadde okusaba okukiwakanya. Yali tasobola kutwala mwana n'adduka kuba bulijjo omugga gwandifunye ebyagwo.
Nababi yabuuza nti bbanga ki? Naroga yamuddamu ebbanga erimala. Nababi yalowooza ku malaala 4 agali emabega w'ennyumba ye. Yalowooza ku mugongo gwa bba ng'akyuse. Yalowooza ku linnya eryali lyaweebwa edda nga lyaziikibwa dda. Yagamba Naroga nti ye. Naroga yatwala enkoko, yatwala amalwa, yafukamira ku mabbali g'omugga n'ayogera ebigambo Nababi bye yali asobola okuwulira naye nga tabitegeera. Olulimi olwali luwulikika ng'amazzi agatambula ku mayinja. Omugga gwalinnya katono, si kuva ku nkuba wabula okuva ku kintu ekiri wansi. Awo Naroga n'akyuka n'atunuulira Nababi n'amugamba nti ddayo eka, ofunye dda olubuto. Omwana yali muwala era Nababi yamutuma Nambuubi, omu aleeta obulamu okuva ku nsalo. Okuva ku ntandikwa omwana yali wanjawulo, si mu ntiisa oba okulabika ng'ekyewuunyisa, wabula yali okusinziira ku byonna nga mulungi, nga mukkakkamu, mu ngeri eyaleetera abantu abakulu obutabeera bulungi. Kubanga abaana tebalina kuba bakkakkamu bwe batyo. Teyakabanga, ne bwe yalumwanga enjala, wadde nga mulwadde, wadde ng'agudde, teyakabanga. Wabula yalina omuze gumu buli omu gwe yeetegereza. Buli ku makya ng'omuntu omulala tannazuukuka, yatambulanga okutuuka ku mugga. Omugga gwe gumu Naroga gye yali abeera, era ng'atuula ku mabbali ng'ebigere bye biri mu mazzi. Yatuulanga oluusi okumala essaawa emu, oluusi okutuusa maama we Nababi lwe yajjanga okumusikamu. Nababi bwe yamubuuzanga ky'akola eyo, Nambuubi yamuddangamu nti njagala kuwuliriza. Yakula, yali mugezi nga bwakisa omwagalwa ku kyalo. Yayambanga abalwadde, yali amanyi ebikoola ebiyinza okukendeeza nga ku musujja nga tewali muntu yenna amuyigiriza. Ebinyonyi byatuulanga ku bibegabega bye ewatali kutya. Nababi yatunuulira muwala we nga mulamu era nga assa. Era nassa mu kirabo kye yali aweereddwa. Yagezaako obutalowooza ku kitundu ekirala eky'okukkaanya ne Naroga. Nambuubi yaweza emyaka 18, olw'amakumi 25. Nababi yatandika okuwummula. Mpozi yalowooza nti Naroga yali mukyamu, osanga omugga gwali gwerabidde, osanga Katonda yali akyusizza. Ku makya g'amazaalibwa ga Nambuubi ag'emyaka 28, omuwala yazuukuka ng'obudde tebunnakya. N'ayambala olugoye lwe olusinga obulungi, olweru lwe yayambalanga okugenda mu kkanisa. N'afuluma awaka nga talina muntu yenna gw'azuukusizza. Baamusanga ku nkoona y'omugga, yali ayimiridde mu mazzi okutuuka ku maviivi ge. Olugoye lwe olweru lwali lubunye ku mugga ng'ebiwawaatiro. Amaaso ge gaali mabikkule ng'atunudde butereevu mu maaso ku lubalama olulala. Maama we yasooka okumutuukako, yakwata Nambuubi omukono n'amusika. Omuwala yakyuka n'amutunuulira. Ddala n'amutunuulira, era okumala akaseera Nababi n'alaba ekintu mu maaso ga muwala we nga si ye muwala we ddala. Kyali kisingako obuziba obukadde, ekintu ekyali kirindiridde munda mu muwala okuva nga tannassa mukka gwe ogusooka. Nambuubi yagamba nti, maama, nkwagala. Kale kino bwe kiri. Maama, nkwagala nnyo. Kino bwe kiri. Oluvannyuma n'agenda wansi. Tewaali kulwanagana wabula okukka wansi ng'omuntu bw'agalamira okwebaka. Era amazzi ne gamubikka nga tewali ttoboozi. Nababi n'akuba enduulu. Abasajja baabuuka mu mugga, baanoonya okumala essaawa eziwera, okumala ennaku. Abavubi okuva mu byalo ebisatu eby'enjawulo bajja. Tewali yamusanga, tewali muntu, tewali kintu kyonna kye baalaba.
naye oluvannyuma lw'ennaku 3 ekintu ekyali tekibangawo ne kirabika mu kiwonvu ekyali ku ludda olulala olw'omugga. Omugga. Amazzi amapya nga gasala ekkubo eriyonjo mu nsiko nga gadduka era nga gannyogoga okuva mu nsibuko omuntu yenna gye yali tasobola kuzuula. Abakadde ne bajja ne bagutambulirako ne beebuuza ku gye guvudde. Tewaaliwo kunnyonnyola kwonna, tewaaliwo nsulo ya wansi w'ettaka yali etataaganyizibwa. Enkuba yali tetonnya. Omu ku basajja abakulu mu kyalo yatambula obuwanvu bw'omugga omupya n'akomawo Nababi bwe yali atudde mu ttaka ng'emikono agitadde mu kifuba. Yafukamira mu maaso ge nga talina kyakwogera kubeera yali talina kukikola. Jjajja yaŋŋamba nti Nababi yawangala okutuuka mu bukadde tiyasenguka kuva ku kyalo, wabula buli ku makya yatuulanga ku mabbali g'omugga, omugga Nakigudde, ng'anyumya mu ngeri ey'empola, engeri gy'oyogeramu n'omuntu gw'oyagala naye nga tasobola kuddamu mu ngeri gye waali akuddamu. Agamba nti amazzi oluusi gatambulanga awatali mpewo, nti oluusi yali asobola okulaba ekintu ekifaanana ng'olugoye olweru okumala kasekonde akatono ng'amazzi tegannaba kulutambuza okwetooloola enkoona. Kino okikkiriza oba nedda, ensonga yiyo. Naye omugga Nakigudde gwa ddala osobola okugusanga. Abantu mu kiwonvu ekyo n'okutuusa kati tebagunywamu, si lwa kutya wabula okuva mu kintu ekisinga okumpi n'okussaamu ekitiibwa. Ekika eky'obuzaale nti ekintu ekiri mu mazzi ago si mazzi gonna. Bulijjo jjajja emboozi yagimalirizanga mu ngeri y'emu. Abaana abajja olw'ekisa baweebwa ne baddizibwa. Naye okwagala kwa maama nti tetusobola kukusasula. Subscribe olw'emboozi ennyumu.